abatulaba ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo nensaasira abazadde b'abaana abafudde, nensaasira Pastor Kasiriivu abadde abalabirira, nebaza poliisi n'amagye byanguyeeko olwaleero okuba bikubye amasasi agateetaagisa mu bungi. Amasasi gabadde gakyate kugumbulawo bantu nti baadde bagala kukumiza musu omuntu asanjaze abaana ngaasanjaze. So ng'enkola yaffe bweri Third Eye Media Center tujja kunoonyereza ensonga eno tugituuke ku ntobo yaayo tugimalirize. Abalina ebizibu ebirala ng'ogyeko ebyo tukyali ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp 0772455291. Tukyali ku etali WhatsApp eri 0787021664. Enjega eno ensisi eno amawulire gansanze mu ofiisi y'aba ISO mbadde n'ensonga ze nnoonyaayo ku by'ettaka liri eyo sayidi ze Kiruddu. KCC yazimba ekizimbe ekyo nga terina pulaani. Ffe twalwana ng'aba KCC zaali eka 2 ab'Emyuka ne bagenda nga bazitunda. Batundako mpolampola. Ezasigalawo ne tuzifunira liizi ku Buganda Land Board. Kati abaazimba nga tebalina pulaani ya Sokopiiti wawulira emabegako ng'abantu badduka ekivundu mu ddwaliro. Nga kisusse. Kirungi nti mu space wakyaliyo ebbanga beeyongerayo kalina eziwera 5-6 naye nga tebalina we bateeka Sokopiiti. Prime Minister najja, Bakabanda ne bajja, Kyofa Togabye ne bazuula ettaka eyo ne bateesa n'omwami okulimuwaamu ssente obuwumbi nga 2 nakati tebamuwanga naye bakajjayo ssente bukadde obuwumbi 10+. Ng'ani abujjayo? Abazijjayo bali mu State Council, bali mu ofiisi ya KCC. Kati bagenda ne bazijjayo nga bagamba bagenda ziwooma. Abamu bakungu ba Buganda Land Board. Niyo omusajja yatuseeko nga talina kiki ssente. So mbadde nnoonyereza ku bintu ebyo nenfuna amawulire ago era nensazaamu emirimu gyange nkomewo kuba enjega egudde ku kyalo ku muluka gwange ogweggaba kitundu kyo Gaba Trading Center ate nze ndi mu Gaba Mission. Tuliraanaganye. Essomero eryo liriraanye ewa mulirwana wange bayita omugenzi Brigadier Jackson Bell. Alina essomero eddungi awo mu kitundu. Ne pastor abadde muyambi nnyo w'abaana. Bwakwata ku mwana okuva ku daycare n'asanga nga tasoma muleete wange. Abadde abayamba buyambi. Mweyo gundi bagiyita Early Childhood Development Program Center. Osasula emitwalo 10 gyokka. Gyokka n'osoma. Emmere yaabwe ate balya bulungi n'ebirala byabwe olw'okuba bafuna ba donors. Essomero lino wabadde wabavujjirira. Kyova olaba nti ze nnwanyisa nnyo abaagala okulwanyisa NGO. Zirina engeri gye ziyambamu gavumenti bw'etasobola kukola ki? Kuyamba. Kati awo ne bw'ogamba UPE ku bwereere ne bagamba leetayo zino tulina kyosasula naye ye abadde abayamba. Era mu COVID yekka wano Gaba wasembayo okutuuka akawunga mu Kampala. Naye pasita yagabanga akawunga wano. Segeza pasita abadde mugagga. Ebijanjaalo ne butto. Si mugagga naye omutima gwe mugabi. Ng'ayambibwako ne ba donors. Yasalanga n'amazzi n'agenda agaba ebintu eyo. Pasita Kasiriivu aludde nnyo kuno. Era kyaki yeemanyiddwa y'amaanyi gatta abantu yamba abantu naddala abaana mu kusoma. Abaana abato. Abadde abayambye nnyo buli alemwa amasomero awalala school fees nga addukira osasula 10 ng'omwana atandika kusoma. Kabadde ka sabo branch ka Maranatha alinawo eddala eya ssente nazo si nnyingi. Ate abasinga badde bagamba Maranatha. Anti naye liri omuntu nga banaagamba Buziga naye nga waliwo primary ne secondary. Kati wano kadde care kali branch ya Maranatha. Ensonga ki bakayita Early Childhood. Oletawo n'omwana tanaba kutandika kwogera n'abeerawo daycare balabirira omuntu baana abato balina ebizibu era bawa sponsorship. So Pastor Kasiriivu tumusaasira naye ekikulu tusaasira nnyo abazadde. Tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo omusajja kye yakoze. Omusajja oyo okusinziira ku bamulabyeko musajja wa mu North bamuyita Christopher
Okera Munyongo Nyongo yazze eggulu okusinziira ku batuuze kye baŋŋambye n'asasula school fees z'abaana emitwalo 10 yabe yaleeseewo kati yali akomyewo ng'azze okucekinga abaana engeri gye banaayinya naye tayise mu main gate ey'essomero alinnya ekikomero okusinziira ku baboodabooda ayingira n'ebiso bye bisukka ne mu 3 abadde n'ebiso bingi n'atandika okujjaawo n'atandika kusala busazi ng'asala embuzi. Mwami Siraaji okusinziira ku statement gy'oŋŋambye nti azze n'ebisonga ababooda bamulaba bano bakozeewo ki ababooda bamulengedde ng'alinnya ekikomero of course bakubye enduulu naye bagenze okumutuukako nga abaana bamaze n'ababiri nga bali ku bisago waliwo n'omukazi gw'adatasa abo abaana ne bakola ki kati ne bamugwako ekiyiifuyiifu poliisi yerwanye okukola ki okumutaasa oluvannyuma amagye ne gayingirawo era ne gamutwala ndowooza ateka kuba either mbuya oba kireka ono abadde nakigendererwa ky'okusinziira kyetugenda okunoonyereza pasayitayina ekyokubiri kumanya abadde naani ekirungi bamukutte mu mission ye yes bamukutte ale tafudde gwenga abatuuze bamusse osanga information esigalawo teyandifunise era poliisi ndowooza ekoze bulungi amagye ge gasinze okukola poliisi abadde eremereddwa abantu nga bangi guno mwalo mwalo ennyanja yiri wali bali wamu weewati kati tekyetagisa bakuŋŋaanya nnyo era siini bagisazeeko ne bateekawo akaguwa okujjako abaana bebadde basibiddemu bamaze ne bebaleka ne bakola ki waliwo amasomero awo mangi waliwo gabamodo eya neighbor wankano brigade ya Bere yafa waliwo Kampala Secondary School waliwo ne Maranatha waliwo ne kyaki kitegeeza okuŋŋaanira abantu then ova ku kyaki waliwo biiki mangaawo tali yagaba limited waliwo n'endala kati awo waliwo 3 waliwo Keke biiki gaba biiki neeyo kati kifo kiri bize masomero kyaki biiki bavubi byonna biri awo so ekifo kiri overpopulated omusajja azze nga amaliridde kusanyawo obulamu bwabwe kitegeeza adde agenda kutta buli abantu bangi senga tebamu bangi poliisi eri kumpi nawa n'essomero eryo kuba obwangu ndaba bw'amaanyi eriggaba naye bafunye mangu amawulire abamu ne balinnya booda ne beegatibwako abeekabalagala ne beegatibwako abeekatwe ne beegatibwako jaati ne beegatta n'abajaasi kuba ndabye n'akulira poliisi gwe mulundi ogusoose okumulaba ng'atuuse ku ssiini tekibangawo bibadde biwulikikawala nti basaze omwana omu babiri naye bana n'abalala n'obaleka ku bisago kino nga ggwe investigative journalist oyinza kyowugirako ki lakisite ku security ku masomero ntono kubanga gatekeeper abaddewo naye abadde akuuma main gate abadde ku main gate naye ono abuuse kikomera kati abantu abamulabyeko jjo bazzeemu ne bamulaba leero naddala ababooda babeera so inquisitive banoonya ekirwa kyalinnyo ekikomera ne basoose okwalatinga abaki ab'essomero bangambye n'omusomesa abadde asomesa naye asoose n'addukawo olw'enkyo ng'atidde n'adduka ate nga basala gobeerawo nduulu evuga era adduka okuba enduulu omukyala adde agezaako okutaasa naye abadde afunye ebisago abazadde badduse ne bavuba buli omu gy'amanyi ng'amanyi owuwe gwe basaze era buli awonyezaawo ng'alayisiza mu maaso jjukira abamu bamulekwa funzi balumbye essomero nga bwe baayokya eryekyaggwe eryo eryabamuzibe baali mukono kati incidentally oyo akyali omu naye kyetaagisa okumanya motivu ye kiki era bali bameka kirungi poliisi emukutte kuba kati bano gundi ezibadde zisinga okubeerawo tebakwata muntu n'omu nga bano abagagga bano baali ntebe abagagga baamala emirambo gyabwe ne bagizzayo n'ebweru poliisi yalemererwa okubuuliriza okutuuka ku batemu abatuufu naye gwekitunuliramu nate nga kamera zaaliwo poliisi terina gundi zonna zisobola kubeera nti ono omuntu n'okwambula gundi masika eno nekulabu tesobola poliisi ekirungi oyogedde ku poliisi
wiiki eno yatufulumiriza ripooti ng'egamba etya nti emisango gikendedde ebitundu 10. Ekyo kiri bwe kityo lwakubanga abasinga tebakyesiga poliisi. kati lwaki gikendedde? Nti egitali reported mingiko. Abantu agati nibo omutwala ku poliisi tebagenda. Kati kino kizze lwakuba nti kikutte ku mwana muto bujje etalina mwasirizi etalina musango siga nti yakuvumye n'omukwala n'omusala obulago. Ekyo kyo ne wa IGP ne wajja ne president ejja tumusuubirwa minister wa education awalina okutuukawo alabe situation nga yagenda mu bamuzibe olw'ensonga nti kisipaakinze wano tomanyi wa wali target awaddako tomanyi bano bali bameka n'obwomukwata ono banne basigalawo bwe batayotola tewali ayotola mulala tulonda bulonzi nono ne waafa tuleeta mulala. Kati kitegeeza kino kituggula buguzi maaso okwongera security ku baana okwongera okulaba safety yaabwe mu kkubo ne ku masomero kuba abaana abamu bava ku masomero 12.1 abagenda 11 12 ne babatika ku booda bukyalimu otulo kugambye ku ssomero ne babutekka mu bishi baziyita gundi mu zivaani ezo. Simanyi oba kiki ekireeta ffe tugenda nko ku ssomero nga budde buzibye hafe olumu bbiri lumu lukka tata lyanyima sente z'okulambula neŋŋaana emmere ekiro okusiba nga mpoolaba kati zaali 11 akabeera awali rediyo awo gyewo ebinusu naye tobitwala byonna najjawo nga tebunnazibula nenzuka emisinde mayiro 3 okutuukako loole weegenda oyokula nagiraba esimbula ngaeyita ku kainaawo yazubayire ekyemaawo nenkuba oyo nga bayimba buyimbi tugenze ffe tugenze tubalekabambi ne bakuleka tebandeke bantwala ninja okupangisa eggaali ng'oli oyagala okulambula mu misiraki omwana omuto omumma ekirala omumma sukulu fees nze n'omwana yakatandika taamu eno muddekeya naye bansabye omutwalo gumu kitundu gugenda kuwuga bazibasaba nadde sinaziwaayo amukuuma naga gwe omwana ali wano akaaba azze n'emmere waliwo ekintu kyotalesa mwana nga awulira banne bagenda kyoge kiraba ate yakisubwe oba kulambula bisolo oba kola ki ekyo weefiriza akole ki afune exposure so nakino bwe kiri. So kati simanyi pasita mbeera mwali kuba abadde pasita abangambye tabaddeewo abadde atambuddeko omukyala we sobodde mulaba naye management weeri bagezaako okubudaabuda abaana b'amasomero gombi naddala lino ery'abato litali lya maranatha bagezaako okuwumbawumba ensonga. naye poliisi osuubira enamala netuuka ku kinyusa amaanyi geeragaawo nga ezze nesuba obuguwa neyeetoolola kuba patona essaawa eno ziringa 8 ziri awo bakuba abantu embogo tewali asala zisukkawo naye bajja kuyitawo wiiki emu owire nti balina kyebafunye okugyako gwebafunidde kyekireeta ekintu ekyo mamisiraudde mawulire tobirabye. Ekisooka ba investigators baffe batono abali serious ku misango gino egy'obutemu abaserious batono ba investigators batono okusinziira ku crime y'emisango emisango mingi eno fayiro egenda kutuuka weetuuse eva eggaba egenda ekabalagala oba egenda ekiwiira kuba nnene toyinza giteeka wano ggaba bagiteekako investigator enkyafune gwe bakubye omulala bafune fayiro nga nyingi akwata kweno teziggwayo ati baba anoonyereza batono ne facilities ntono kati senga wabaddewo awala wakubye battle singa mu kitundu kino zibadde wano ku scene nga awala tewali ki teziriiwo naye bamala okufuna fayiro yaabwe pasita ajagendawo obujulizi omusomesa yadde mu kiraasi awo obujulizi abaalabye bawa obujulizi fayiro ejjule bweti naye okufuna ekinyusi ky'omusango kijja kubabeerera kizibu. Naye n'ekibuuzo kye neebuuza olumu kati poliisi eba olumu enoonyereza ki nga omussi ye tumufunye bw'ate tukyanoonya bujulizi tukyanoonya buzi wano kyetaaga obujulizi bw'ofuna omussi osooka n'ogamba n'onoonya omutwe gwe oba mulamu balina omutwalako ebutebe asobola okuba nga mulalu mamisira gyekambuuzeemu n'amanya nti basasula 10 omuntu omulalu n'asasula 10 n'afuna n'ebiso ye nga tabyetunga omusango gwonna oguli mu madda omuntu agukoze ateebereza okuba nga agukoze alina okukeberebwa omutwe yakikoledde mu mbeera ki olaba abatta omusango guno ogulimu ono gubatta Katanga Katanga
Banga lyonna tutandise okuwulira nga mukyala Katanga tetumuwulirangako ddoboozi lye. Ne baleeta abajulizi abasukka mu 14 ne balumiriza ono yaleeta balisikimi ono gundi basangako fingerprints za powder y'emmundu akagalo bakamenya n'omulamuzi n'abeera convinced nti akagalo ako olina okunyonyola kakutuka katya okutuukako ebisago bye ye lwaki tova mu kagaali nga luli wali otambula bwe yazze yatugambye of course tetusobola kubikiriza nti bituufu okujjako nga bazzeemu ne bamubuuza kimu ku kimu nti omwami we yali na stress okumala wiiki singa 3 ng'alina babanja abatasasula ate nga naye bamukola ki bambanja bwe yali abanja emabegako ow'amaanyi yali ono waponye ono yafa yafira mu kabenje nga 15 bwe lwadda nga mugaa nti amabanja ganzita kakati agenda okudda awaka waya nga zivuddeko omukazi agamba nti yamusanga ali mugundi ali mu baafu ayoza bintu bamufumbiro natandika okumukuba okumusindika ku kisenge yagamba agenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro naye yawulira ekintu ekibwatuka kyagamba nti yalina emmundu eri license alabika yettabika gwe mu kitundu olaba kisoboka gwe mu kitundu olaba kisoboka waliwo ekitasoboka eggaba wano twalina omusajja yali wa poliisi bamuyitanga Kodi nga weeyongulu yagenda mu liivu nga bakama be bagambye agendeko mu kyalo alabe ku bantu baabwe bwe yakomawo neyeyanjula nali chairman nkomyewo nemugamba ojja kukola n'abaerodiyo twalina nga abaerodiyo bemwatambulanga nabo kyalo ku kyalo n'agenda ewa omusajja mugagga asuubuza bintu bamuyitanga Musisi namuwa obuwunga namuwa omuceere nga mukwano gwe oyamba wa poliisi n'abitwala n'abiisa ewange gundi musyanfadde ebintu kati ekiro tuba tuli mu patrol code taliiko netuwulira amasasi nga gavuga kugaba kuno twali eyo wa dokita waliwo dokita ali eyo waggulu netukomawo tutuuka mu stenseni ng'abantu bajjudde bwe bati kodi atuse omuntu kofasamu aliwa nti adduse genda okutuukawo ng'oli yamuwadde akawunga n'omuceere nga gwasse okifumitirizamu nti omuntu akuwadde emmere ng'ovudde mu kyalo ng'alina omulala gw'anoonyezza awaka n'agenda ku ddinisa lye n'amukuba omukono kati abuze akubye ku masasi tukuba ku poliisi ekabalagala naga nti tugambye mumulemesa badde alina ababbi banoonya ne mumulemesa kyava abakubi kati abatuuze nga bataramye nga bano bagamba tugenda nammwe okunoonya kodi wonna waali nga bano baade banoonya bamukwatirako naye bakimukola ne mbagamba omusajja afulumiza ku ssasi ajja kututta ffenna kuba emmundu akyagirina n'obusungu bungi abalina kuba emmundu tumunoonye kati twalinanga awantu webifuluka wetusooka tugumba bakiyita kugumba netusirikawo saawa nga tufunye ku information waliwo twagumba awantu ababbi ne bajja ne loole enjereere ne balinnya ekikomera ne bayingira nga tugumbye baza okutikka ne baggulawo ekikomera batisse emaali yonna ndowooza ali bakuba kalifomu ne tujjayo ezaffe ne tubonna netasi mu bbanga newawanika tuba tuuse katwe kati ekyo kitegeeza obeera security alert kakati bwe tuva ku kodi twagenda we twali tugumba tulabo waali oba naye agumbyawo netamulaba tugenda naawe walala kati abekabalagala we batandika okutugamba nti omusajja akuba radio call ayagala buyambi tetumanyi waali naffe Bokoda ayagala buyambi ate nezijjayo abasirikale abaali ku police post yawe egaba nengenda nabo netukola road block awo kusoya nga tumanyi nti ekkubo lirimu kuba eno mazzi mpozi nga anaafuna kaadi bw'oba oyise wano kawuku gwawali kusoya buli woyita ogwa kusoya tugamba ka tumusange wano abandi alinnya emmotoka road block yasooka kusanga Jenosale yagigwamu Jeno olusawa meka ne konvoyi ye saawa ziringa 7 ezekiro oba 8 Jeno yali alagawo abuuza ffe tukola ki ku kkubo yali alagawa Jeno mubuuza gy'alaga Jeno anaasonyiwa
tugamba sebo waliwo abase omuntu naffe tugezaako kumunoonya tulowooza zeena ate kabalagala tetuyambye ono abasirikale mbajjeeyo gwekolangani nze kyeyamaani weeri efudde omuntu abantu omu abakubiddwa amasasi information yonna abagifuna yali abuuza nga tabimanyi natugamba muveewo mujje Road Block muddeeyo kakati ngenda baweereza obuyambi netutambula nga tukomawo indeed abamilitary bajja mu bwangu tuli awo ku poliisi General Sale yalagira abamilitary ne bayingira ekitundu ne batuuka kati banoonya mu ofiisi ezaawo waliwo akayumba kakolanga osiizi office kalinga kayinipooti nga balaba b'omuntu akutte emundu bw'ati agudde ku ttaka kodi yali lwedde okuba abalala amasasi no yasooka abaali bakaliramu nebyennyanja batugamba yatuukako buli kifuluka bwe twatuuka nga alakutta ffe abalina information kasita bano batubuulira nti abaddemu nga yeetoola netumanya anoonya mmwe naffe katumunoonye munoonya naye anoonya kati bagenda bamulagira baduumira awanike emikono nga tawanika ne beewalulanga era bakomando okumutuukako basanga mulambo naye gwagwa gwesenga emundu etunudde eno yetta ng'alaba era ombuuza nti omuntu asobola okwetta akulira basaidi mu America ekintu omuwalabu we yalidde mu Iran eruku we yali mu Ayatola yamaani yeekuba essasi nafiira mu ntebe kati omuntu asobola okwetta ategeeza omusango gwa Katanga ogwo mukyalina ebibuuzo bingi naye namwandu emujulizi asoose ekyo kyagamba ate ng'olaba kigatta nti baawe yasooka yajja n'amukuba bubi nnyo n'amuleka nga kyeyamukubira yali amanyi naye amusse kati ndowooza naye n'agamba owaayi kinaagira kitya kanfe n'alaba katya eri abaana ebitagatta byebyo ebyaddawo omusaayi guyooleddwa asimanya obujulizi buzze naye yaga nti yabagamba nga bawe obujulizi n'agaana tujja biraba ebyo tutunule ku musango kati ekiri current wano kiwadde poliisi ekyokunoonya ekyokuyiga kiwadde abakuumi b'ekitundu okumanya security mu kitundu naye ndowooza n'ababoda bano bakozeemu obulagajjavu kuba statement onga nti yalinnye ekikomera nga bamulaba n'eggonda aye ne bamuleka n'agwayo naba n'ababoda kansala details zaabwe sinaba kubalaba akuba ababoogera era abo abakoze statement kansala nabo beetaaga buzo bikyali bingi of course bajja kubanoonya omu ku omu ayogere kyeyalabye kuba obudde tebubadde bwa kiro bubadde misana ttuku ate waffe lubadde lwakatale kanak'omubuulo nga kajjuza kali ku kkubo konna okwo kubagoba abantu bajja ne batereerawo kati ekitundu kibadde bize kubanza wenatira abantu beno nti baagala okukolera ku kkubo baali balangirira akalulu leero ensumaki ziri ku kkubo abookya emisolo abookya emmamba ewa omuntu anoonya akalulu kamugattako nga afune n'ekyokulya mamba zaayitangamu naye wano emmamba oba ziyitamu bwemisooli ano n'abagigula nga weebali kati gwe tolaba abebba ne basulawo akagugu n'ayimba nga abapoliisi bakayitawo ne kesisi afune ekyoggulo olubuto olukutuma ekintu kyotasobola kukola tudde wano ku butemu butemu ki obwali businzeeko wano bwe walabako n'ogamba nti poliisi yakiggusa era teyakiggusa nakyo bwali butemu kyokwo baayokya abaana ekicwamba ne basiriira ddala babookya batya ekicwamba bayeekera baali bayita abayekera abaerodiyo ne bakwata ne refunanti kapiteeni omu refunanti wa kapiteeni yakikulembera naye tewali muntu kooti yegwe yali esingisiza musango nti yakulira okwokyaki abaana b'ekicwamba naye nga baafwa bano abazibe bebattira bameka bewalaba nga bagize nga babasse nga bakutte abantu kooti kigi wali walaba nga esingisiza omusango sibirabanga kuye bamala ne babaleeta mu makooti kati nafuna omukisa
oyo prime suspect w'ekicwamba ne mulaba e Makindye mu barracks. Bamusibira mu barracks. Lwaki Jeno Birungi yali akolera CNY bamusibidde mu barracks? Anti ye Jeno munnange. Ate kati Nuuli yali captain. Lwaki babateeke wali yekomera? Balina amakomera mangi. Eriyo na bano Jeno yagambye bakwate ne babateeka eno Kisenyi detention facility. Omu yamusaasidde yamusonyiye ki? Nga tuvudde sooka ndowooza omalirize wali wafunako omukisa ogwogerako ne suspect. Nali sigenderedde ye. Waliwo omutuuze wange bamuyitanga Kamonde ng'abeera kuno. Kamonde? Yalina abaana babiri mu magye. Omu Jeno n'afiira e Somalia. Bamala okufa n'asigaza Kamonde nga captain. Captain Kamonde. Nali Congo nga nkavalinga lutalo ne bamukwatirayo. Nga bagamba byeyingini ya mmotoka ya tata. Ne bamukuba embooko 2 nganga. Bazibala nno. Embooko 2? Ebikumi nga bazikubawa ku kabina. Embooko ekatoba n'omusayi ne gujja. Nga gujja baswanyula. Ng'ate bamugamba yazibala. Mwami Siraaji. Bwe mubeera mu magye wabeerawo kye bayita field court martial. Ekutuuza ekusayira ekibonerezo essaawa eyo. Ne bamugamba bamutransferinga bamuleetewa mukomere Makindye. Ne bamuleeta Makindye n'amala emyaka 2 nga tebamutwala mu kkooti ndala naye ng'ali n'abasibe. Kamonde taata we ng'agenda n'amulaba musajja muzeeyi weeyo busunju. Ng'awo omwana wange anemedde mukomera. Konza omwana we bamuwa ekibonerezo ndowooza kyaggwayo eky'embooko 2 ewa e Congo. Naye kangezeeko nja kugendayo. Olowooza kyaggwayo? Ongambe bazimukubira wali teziggwayo. Nanti ne bawongera ne bamusiba. Nali mmanyi nti embooko 2 kyamala. Kati bwe bajja ne bakola ki? Ne nfuna chance ngenda kwota gaadi. Embaga nzize kulaba mutuuze wange. Konze bambuuza gwani konze ndi ssentebe wa Gaba Mission. Ate kati omutuuze wabeera atya mu barracks. Era abajaasi olina barracks ebeera abajaasi olyokondoonyeze wano Kamonde. Nembaga taata we ye mutuuze wange naye mwana we omutima gumuluma. Gumulumira Kamonde. Njagala kumulabako. Ne banjaza nzenna ne kadi ne bagyenzijjako yali chairman y'ekyalo. Ne baleeta Kamonde. Ne baleeta ne captain n'oyo lieutenant w'ekicwamba. Kuba bajja ne bayita mu kkomera ani yali kyekicwamba fande yenze. Avanayo nga tatya. Ate kati mu kkomera otya ki nga ofunye n'omukisa olabye ku beewuwo obabuulire ku nnaku. Ogamba otya bw'obeera mu kkomera ekintu kyewakola oluusi kibakuyita. Oli otya ono yakwata embwa. Bwe batyo era ne bayita nina abannimire e Masaka. Abasibe. Bw'aba talima nga bamukuba oleno mugendeere mukube ng'osemberayo ayinza okukuba yatta omuntu. Kati naye alina enkumbi ng'ekisi ekigomukubambo. Sawa yonna agiwooza obi. Kati kye bakuyita. Ate bw'obeera eri munda ennamba yo gye bakuwa gye bakuyita tebakuyita linnya lyo. 1225 ani lenze okwata linnya lyo. Oba kusoma n'otayitaba ofunye musibe tojja kumulaba. Tebajja kuyita Siraaji Lubwamu. Bajja kuyita erinnya lyo. Bayita 25 mu Gwokuna. Awo ng'omanya Siraaji Lubwamu ng'avaayo. Bagikuweerawo paka lw'ovaayo n'ogirekayo eruzira. Kaakati ne ntandika okubuuza Captain Kamonde ebyaliwo n'angamba tapera eyagibba ye mukama wange sinze. Naye bampaayiriza biki nambwira ebintu bingi. Kakati nga nina epeeni gye natadde mu sokisi njijjayo mpola bwe nti nentandika okuwandika mu mawulire naye nga abasirikale batwetoolodde. Lindako ng'ogijjayo otya owandiika? Nagijjayo kati tolaba peeni yange sobola kuwandiika wa nga situnuddeeyo. Siraaji netumala interview ne batugamba obudde buweddeko information n'owekikyo naye ndi wano n'ag'ekicwamba ngaloba. Oya n'emboozi gye wanyumye towandika kintu mugaye kali nga googira booti ng'otaka muno olutuuka eri n'otandika. Kati nkomawo
okufuluma omulabye nti mulabye baddamu okunjaza nga basanga peeni mu nsawo bagamba ani yakukkiriza okuyingira ne peeni jjukira togenda na kintu kyonna konze saategedde ani yakuwazizza konze simujjukira namusanze wano kale tuula wali ajja atubuulire engeri gye yakulekedde peeni naye nkutte monita wange bwenti ne peeni baginzigyeko wevaayo kapiteeni nga mmanyi naga ate munnamawulire ononye wano konze sinzi wano nga munnamawulire afande nze nga kyeyamaniwo ekyawe na wano omusebe gw'omuzungu naye baŋŋambye banjazizza peeni ne batagitwala wakyawa baveeko mpa monita ogende naye kambuuzejukira monita yalimu notisi zange ziri ze wawandiise ate amunsaba yamukusaba asomeko muŋŋende mwe monita ŋŋende aleka yali ategedde nti tosobola kuva wano nga towandiisewo kaana lwaki namugamba afande nsanze kopi egi yali agula 1,000 ebiseera emugaa kwata zino 5 tuma omwana akulekere monita nze kano kandikire ne kaadi kyamakyo sagisaba nenyinawo mwemisira gye gwaludde mu basirikale bino lwaki bano abawansi nnyo babeera bakambwe ennyo nga ate abakulu bo kuba nakirozaakawo ku kooti high court nayina nakwata abasibe nga bayingira bano abaali babakuma ne bajja emisinde ne banzijjako essimu yange ne bagitwala bwe nalaba omukulu namugamba afande batutte essimu yange abo nagamba ssimu ki namuga iphone nanga jangu ani agitutte yono namugamba yono nabaga mu ssimu ye bano wakiba abakambwe nnyo ate nga abakulu bakaka abantu bonna nga bali ku mulimu mu bitongole byonna ng'akyali muto alaga amaanyi mangi nakwatako bamuyitanga jeno kano kakali ebiseera kati yawumula brigade mukama wange yampa amawere nga jeno kakali yalidde sente z'abamemba banne eza jeno court marshal nga bakabalonda batera kubalonda mu gwa mukaaga bali abakadde yenkubira kakali essimu nga asogerera ku ssimu ndi wano ku nasa jangu ate ku nasa ne ku namuwongo we nava akumpi nga musanga nga nsalidde ku sente bagenda kuzituwa nezange kweziri nakozesezza nengula kateni nensiga langi tolabanga gundi enyirira nti bagenda zituddiza nemugamba neyanziza komenti ngifunye nga tuwandiika amawulire kuza ate ngenda kuwandiika kikole ki ate ng'omaze okuŋŋamba naŋŋamba ekyo kirala pulezidenti sirina mukisa gumulaba yakanonda nsobola omunnyonnyola nakikkiriza naye namulaba ddi bw'anaasoma amawulire ajja kungema ate ng'agasoma konze kangende ŋŋambe mukama wange nanga sinayogera na mukama wange njogedde naawe nze njogedde naawe naye nomala ogafuluma ne gafuluma mukazi wange nsobola omwerabirira n'abaana bange 5 nja kubasitula bukolokolo mbakule oyagala kunnemesa mugondi mulyo ekyo kyali kyankuba wala era wenaddayo wa mukama wange bamuyitanga spin nemugamba mwere sigenda gakuba omuntu mulabye naye byaŋŋambye agambye eki nemubuulira nga bakuwadde sente konze nesobola gwemba kuwa abaana onabalabire tumaye omulala nesijja kukikola nze sikakumpa abaana kubalabirira kati walabanga emyezi 2 tefulumye twagendangayo bagaba waawe emmere ekyemisana abazze okulaba abasibi baabwe naki kawunga naye bafumayo n'amatooke akatooke kabakulu naye mwali akatooke ku ttooke nga naye gwe lwaki temuleeta wano kamera konze abakusookawo bazitugaana naga nze nkukkiriza gireete nemugamba afande ne bannange bakkiriza lwaze bwe nagireeta bajja kugamba waliwo ekikyamu naga mukale mugireete de twasooka okugenda ne kamera mu General Court Marshal Eddie Kiko kameramaani wange yakuba omusajja ekifaananyi era ayingira mu metallic box nga musibe owa military namukwata je namujimba chairman abalabye naga I allowed them leave them kati akuba salute afande ono namwongera ekifaananyi gwe oli abakulaga tolaba magistrate ba chief magistrate grade 1 ne biki bwogenda ne kamera bakugoba naye ati high court yakugamba nze tonkuba kasa tontunuzaamu kamera betunuze eri okiraba nti bali basumuse kati omuntu yenna ali ku ddaala epya alaga nti akola nnyo kuba mu high court yeeraba bagamba olaba ne mu Supreme Court election petitions tuzikavolinga live
emu yokka gye baatugaana olugezigezi luli wano kavalinga lubawabira Besigye Mm. Besigye lwawabira Museveni twatuula wali mu Bulaaya Supreme Court we yatuula kamera zonna zaaliwo ogwaddako we yawaaba twatuula wano ku High Court Registra n'aleka ekiwandiiko nti buli muntu talina kuleeta gadget esukka peeni na kitabo zino zikamera tetuzaagala ne recorder olina kuba na peeni wandiika kakati nze nalina mukwano gwange bamuyita Godfrey Sebuufu alina VIP Africa Investigative Team ng'alina spy pen yeki eyo ebeera pen bweti naye nga ekasuka amaloboozi n'ebifaananyi ego akanyuga ddala ku kitebe yaleeta emmotoka nejjaawo ewa Karimu ku hoteri nga ku Toto n'apaakinga awo nenyingira ne pen byonna nga ebikasuka kuli nga bwe babyogera wano ne tugenda mu ofiisi ye yali awo ku Majestic Plaza maaso ga paaka ne tubijjirako okwo n'ebifaananyi byonna ebyaddala nga mbuuza bubuuza Charles Onyango Obbo nti oyagala peegi meka nti 6 n'obala nti buli peegi egendako ebigambo 225 n'obala 500 emirundi 6 n'omusindikira New Vision gye yagendera ku kompyuta egire eveeyo kiro ng'ebyammwe bya ebiseera wali mu Daily Monitor Obbo yalinga akulangani yali editor in chief editor in chief yali Wafula Ogutu on the ground era bagendanga okulaba ekironga Voice of America ebiraga Kyakasali nga abirina kati Registra mbuuza ebintu bajja ne muganga oli ku nsi enkadde tali emu nze nakolesaako nakolesaako mu Philadelphia Inquiry nakolesaako kamera nga spy kamera era bagenda ogimpa tugireeta wano teyawukana n'eno gy'olaba kaba bwe kati nagamba kati sirina kyenkweka mutandiko mujje mukatyawo ne batuta naye luli balinga bakamu nafuna obuzibu saawa 3 Solomon Muyita yandikawo n'onodde owa kati ali ku CBS bamuyita Mukisa n'omuntu gwala omu twali tukoze election petition masanyalaze nigavuwako nga sisevinze byonna nebivuukako wawandiikanga buwandiisi nga control essay kulese ali mu newsroom gwesigadde nayo Charles Onyango Obbo ngenda mubikira malinga muti ngamba munnaye bintu muna ebisangusa nagamba nkoze ekitaddewo kyawo ne mugamba naye nsobola okuddamu jjukira ssaawa 3 nkyabirina kuno abimala 7 ng'olina okudda eggaba nampa emmotoka ne ssente aba gyali mitwalo 10 oyampanko ssente wenagenda e Congo nga yeka gwe mbuulira oluusi agaba nga alina kyayagala okufunamu lwakummanga waliwo lwe nakola sitole ekwata ku Faaza yali abadde Faaza yazaala abaana nebampaabira Faaza yakola ki yazaala abaana Faaza azaala ate gwe gwebuuza nze nkankubuuze yazaala ati omukyala ajja mbuulira ng'ajja agamba omusajja wuyo yanzaalamu aze kumbuulira nga wa mawulire naye ate nga waliwo amusindise nti yajja okusobola okufulumya sitole byatatya bidudumu leeta obujulizi ng'aleeta ebifaananyi basala keeki bakola leeta obujulizi obulala ng'aleeta mwanyina nga Faaza ali musala keeki ampa bwino noonya simu ya Faaza gamba ngenda bawaabira ngikube ate nze bwontiisatiisa nga ndi kituufu wakiri onsaba kuba kakali yaŋŋamba bw'ogikuba nja kulewa abaana naye bwontiisatiisa nagikuba eya Faaza yazaala abaana baali bameka baali 2 yazaala asooka n'akuba n'owokubiri bawandiikira monitor kugisuuyinga nange Faaza bwe tutaba tetwetonda ku peegi esooka we twatadde sitole Charles Ampita wabijjeewa Charles Obbo konze nina document na ABCDD nabireeta ne babikwasa nangwala yali lawyer wa kampuni nabagamba mukube temufaayo bagamba mugende teke mu defense bagambe bagende fe tugenda teekayo defense twateeka mu defense omusango ne baguteekaawo mu kooti nga n'omulamuzi mukatuliki kati Faaza yali afaaki eyasooka mu Kaguli yali mwanyina w'omukyala azaala abaana yayira mu maaso kwa Katonda gegenda okwogera mazima gennyini nga ne Bibuliya eri waggulu bamubuuza waayo oli otya ono omuyita otya nti Faaza Gumba kyokka kyomumanyiiko nti mukoddomi wange
gweyogerako mumanyi nti priest timumanyi nnyo n'obujulizi buno twali mu luumu eti nemwekawunze nevuga akapikipiki kange nembasangawo era wano twali ku mbaga n'ebifaananyi nga basala keeki omulamuzi n'akola bw'ati nga takikkiriza n'agamba nti faza zaala abaana bo agamba abamawulire mwenna musooke mufulumemu kati ate nga nze sobola kufuluma kuba ndi muwawaabiro aye nga naawe oli munnamawulire ate omuwawaabiro n'agamba faza nti nange ndi mukatoliki omusango guno gye gututwala si walungi tukireke kyagaddeko kakagujjeyo naye erowoozemu eddakiika 10 kanfulumemu nkomewo father yaloopa talowoozeza ku baana be tukomawo father mu kiseera kya abuuza omukyala kiki kikulese mukonde ko ye nti buyambi kati gambuuza ani aleeta bano abajulizi go abakuŋŋaanya kuŋŋaanya ate nze nkuŋŋaanya nali mbamanyi nze nkuba sitole eyampa sitole yalina abajulizi yagendera kuswaza father wakomawo n'agugjayo father ne bagugoba ne bayita bamawulire ne babaga nti omusango muguveemu tuguvuddemu nenzirayo nindira ddala jajimenti bagimpe ne bakola ki ne bagitayipinga nenjitwalira Charles Onyangobo nemugamba yini tugusinze musajja agugyeyo neva mubuuza ogenda muwaabira atusasule ku ssere naga nti seka kibadde mu katuliki nani muwaadi naye kankireke ku lw'eddiini ankutwale ku Sheraton tukuweyo lanche kanze nze zange ziyite wano tolina gavaabira era yazimpa kasendeko nekadda wano kati ye yali amumanyi nkola yange nga bwe baŋŋaanya ekintu asala amagezi gonna bwe nagendanga e Congo nga yekka gwe mbuulira ate nga e Congo owandika sitole ng'ebaluma bakukubirayo embooka ne kamera bano abakamera zo nga bajjamu kaadi embooko zennyini kati nze zange nazikolerangaku gundi president yayinanga kompyuta bagiyitanga satellite phone nga kuokolera ne babisomamu abamanyi oluzungu kati nga nze nsooka nenkola entuufu nengisangula nga giweereza osooka n'okuba raf ne mbayita wano ne basoma mweno nga oli edita amanyi nti gyendeeta eyokubiri nfu kati bigenda okudda basoma bagula monitor nga si bye bitwasomyemu nga babikyusiriza Kampala awo ng'osurvivinga nate mawulire gano ng'otaddemu nnyo gundi amagezigezi mangi si magezigezi magezi ddala kati bino byonna obiyigirawo bw'olwa mu kintu otandika okuyiga experience ate waliwo kintu kyeweefiiriza n'ofunamu waliwo olefuna nti kati brigade ya mulamu nagirako mu takisi nga nva embuye wa maama enonda pocket money yengerimu $20 buno obwebiri ebiri nga mulimu ne move pass ye nga mulimu ne baluwa omutwalo okusoma e Germany cadet officer ne ngamba conductor nga nvudde wano ne muga nti nali chairman by then gundi ya lieutenant mujasi gwe nonze naye bw'omulaba kumugamba binone ko omusirikale ko omusajja nti zimpe conductor konze sisobola bikuwa nja bikolanga ku CBS osaye wali okola ku CBS ali sikolayo naye nali nkola mu Njiba Times byonna bitwaliwamu Mulange afate mu kazimba akemabega awo wakolera gundi ne Namboze sikolanko naye mawuli kozi mubukedde yawandikanga mu article nga nange mpandiikamu kati omugamba nti wakina bitwala ku CBS era nabitwalayo mba nakawa omukyala bamuyita Kasia mu Madiini ebirango bina nga ndaba omusajja yawandiikaawo amannya gempaddeko lieutenant gundi neneekwata bwe nti naamalayo ng'alanga bye nnina ne mugamba gwe afaade gwe nti otegedde otya ne mugamba byonoonya birina nantunuulira tangamba birina bibiriwa konze biri wange eggaba n'ebirango bye badde okoze owa Madiini sente takuwa lisiiti nze ngenda bikuwa ate kati yali amuwaza ki nga agenda kulanga ki ninga Madiini n'ebyange tobiranga ebintu nanyini byo mbifuna nze nali nafunye lisiiti kati tukomawo nyingira mu nnyo zijjayo ekigundi pocket money nakebera ne sente n'azibala aziri million 2 nazikusimba nampaka 3 lwaki
yangamba tezibadde zize naye nga neebaza nangamba n'okumanya abali tamanyi nti azifuna kubanga ku CPS bamugamba bw'olanga nti mulimu ssente tojja kufuna biri bitambuliso byoyaga nangamba naye ekisinze okumponya kyekino nagenda kati omusajja oyo musanga afuuse brigadier ng'ali Congo Katumba alagidde batuzeeyo e Uganda kolo bagenda kola operation gye batagalamu bamawulire omusajja najja nga ennyonyeze mujje tugende bangambye bazze kati atunuulira nza nga gwe ninga akulaba akumanyi gwani nze siragiriwa okulaba monitor kowe gaba wabeerako eggaba n'agamba badi nti muwonye ono omusajja alerengete twali naye n'abaana abalala omusajja ennyota zino zimulaba Katonda yazimpa naye ono yateekamu omukono yalonda ekintu kyalina kannaddira bali n'abakwasa ekikumi ekya dola nampa 10 natwala n'atukweka awantu mu hoteri Katumba ne tulaba bamala operation tukomewo tukavalinga ebitali byakukweka era ne tumala era bwe navangayo bwe nti nga nfuna information okuva Kongo nga ninga abaddeyo olwakiri kye wakolera omukolo kati ekyakakali okutukkiriza ebifaananyi yatukkiriza mu gwa mukaaga nentandika okufuna sitoola awe ennene ez'abanene zonna kati mba ndi awo nga batuwa sente ku Christmas tebakolo monitor teyatutwala ku kapate eza pate bazituwa ne batuwa n'omusaala gwa December ne January ka package aka Christmas atugenda nengenda ku luumu awo nengulako essuuti ngenda okutuuka mu taxi nga zonna siinamu yadde 10 abayaaye bazisaze bano basika ekijji nyoza oluggi nzija ne suuti yange ntandika okulowooza njitudde nfune Christmas kole ntya nenga nti akukyalo bamanyi nengenda newola ensawo y'amanda asawo kakawunga kira 2 njajaalo butto nali sinaba nakuba kansala naba nali chairman nembi stalking nenga omukazi emmere sente bazibbye 12 ziba ziwerako 18 brigade yakakali nankubira yali akyali kano siraje oliwa konze ndigaba nina ka Christmas card ka package konze ne yanza afani osobola okakimenti konze nsobola naye siina yadde 10 kyatwa funa boda nja kulagirira twagenda nga nkubira dakika 3 tuuse bandi wano nakawa twamusanga mu swimming pool mu hotel yesimula yangamba oyo agumikiza nja mwongera mu ka transport najja nga yambadde napaka baasa kalimu emitwalo 8 ebiseera ebyo yangamba nti ongambye bakubye simanyi nti bakubye naye zino kanzibe ku kituli miliyoni ezi 2 noli yandesirwa obaka 15 mu emitwalo 2 nagamba muzzeeyo kweyagala kwali awo kinana kye nalaga omukazi 2 nezikweka wansi batuwadde geno sasula obuwunga bwonna nina nasitole njagala tukule mu sitoole ezo nkugambye nti waliwo ekintu kyewerekereza nga kijja kuyamba oyambye omuntu naye nga kijja kuyamba mu maaso wano wenjagalira katono akuba sirina bulungi budde njagala koma kikoneko katono ono munnamawulire eyafulumya amawulire ku First Lady saawe nali mukomera Arnold kibi nnyo ali mukomera so siziti yazekakasa manyi amawulire agali sensitive osobola kumanya information wakiri obuuza bekikwatako ne bagamba have no answer ne bya difference yo fere bakuba gundi amasasi gundi fande wamala gundi twalinawo gundi bamuyita sava kiyini mayanja yagenda nakuba essimu nakuba mpulidde nti gundi bamukubye amasasi yasuula mu kkomera okumala ennaku ezi yasulamu kubanga First Lady ali yekka mugwanga ni waba bakugambye nti mulwadde ekyobulwadde osobola okinoonyerezaako n'okyogera ate sigwa ino gafulu okubika sigwa obika aba family ye ne government waliwo amawulire nga soose ekulimbye negamba nkakasa yowedde ne gundi nogakuba nga soose yekulimbye naye nga gakwata ku muntu atali oyo tali First Lady zenafunako information nti Sebagala bamukutte Haji mu UK gwe nasooka okukubira gwe nali manyi yali personal assistant we oba yagenda naye nga ndaba nsoboga bakirekera nanga nti omusajja ali mu meeting tebannamukwata
nemugamba mumpe njogereko naye nga njagala okukakasa nga wenaggwa nja kukuwa ne tugenda ku deadline nga takoze eki naye nkuba nti Ssebaggala tebannamukwata New Vision neekuba tebamukutte Daily Monitor egamba tebannamukwata ne Vision kati awaani mutuufu ani kati mukyama Juba Times egamba bamukutte manya tebamukutte ze nali omukyamu era gaali mafu Charles Peter Mayiga yali MD biseera ani mutuufu wano yali mdiwa yali mdiwa Wanjiba Times konze information gundi yaginimbye naye bamkalakata recklessness newsroom okugiziba nalina kugatta amaanyi mangi oli yali azibira munne of course baali bamukutte kati kyenakola Ddungu yali avuddeyo Ddungu ono omugagga Ssebaggala yali ayogera naye Ssebaggala w'amasannyalaze ne baganda babalala Basaala Nkonge ono muganzi we naava nga bonna kunfunayo omu nakubira Ssebaggala netwogera n'ateeka ku loud nenfuna story nakuba lead story omala wiiki sika 3 olaba wozibya ekintu kiri ne kiziba kati we bandekera New Vision eteekamu amaanyi etwala John Kakande okukavalinga kooti nga nze olwo ndi wa bigere Ssebaggala takyayogera ali nange nsoma ku bya John olwo Kakande akulina oyimunguza mu bya John wabati mu bwetandikira kati abantu nga bajagala nnyo era bwe batandika keesi ya Besigye nguza Charles Onyango obekirowoozo naffe tukubeva batu kigambo ku kigambo ko ye nti ani alina space esoma ebyo konze bajja kisoma ojjukira ebya John Kakande ku Ssebaggala nagagezaako kolayo page 2 enzinyigiriza naye kyavaamu nga mpa page 6 nga zonna gwazigira ne Vision nebuukira olumu nenkuba eggulire eryanyiiza akulira tiimu ya Besigye balooya yafa n'okufa kati Joseph nampaabire wa Justice Odo Chief Justice yali akulira kooti Vision yakobye omutwe ogumisiridinga etandise okuwandiika ebyakalebula ebiki Odo kyabuuza nti balipoota bamonita baliwa nentunula ku mukama wange yali Solomon nentunula ku Mugisa nentunula ku nga tewali ayimba nabaddemu ne babuuza nenyimbuka bwate obwo mugamba nze omukubo where are the others muga they are here kubako waliko bayilayidi akati atyo kati gundi natandika okunyonyola ne bambuuza kiki oyogera ku gundi ne muganze bye nakoze bituufu content sintuufu sinze nga bo mitwe nsobola okusuggestinga omutwe ne editor gukyusa nga bwayagala editor yasalawo gatekeeper katugenda tuwulira akatambi tukomewo nawumulamu eddakiika 3 nakonaga we shall give our judgment at the end of this trial yaggwako nga tebatubuulidde kati ono kimulekawa kyani ono gwe bakuti ekisooka alina arisikinga ebintu bibiri okusazaamu online license ye okumala ebbanga ekyokubiri okumuteeka mu kooti kuba omulala tannalabika oli gundi gwe balina anodi naye ono yawandiika akabaluwa nga bakutte munne nagamba muyinza okunsanga nga bankutte ndoza afuna ku information tumuhimbise era ne bamukwata ekizibu kiri kimu nti balina tewaliwo teeka limugamba kumubuzaawo ku mawulire ge yawandiika oba mafu oba matuufu amawulire ag'okunyiiza pulezidenti etteeka baalijjawo naye ate vice first lady is a person omuntu asobola okukola ensobi naye etali so reckless okubika omuntu oteeka okuba ne double oba triple checking gundi dwaliro twala bano ku Segirinya baabika eddwaliro ligamba tannaba ne Sebaana baamubikangako ng'agenze mu kkoma bamubika emirundi mingi paka abamu tebagamba kola obituary gw'obadde oyogera naye nali mpandiika akatabo kakakwata ku bulamu naye njikola naye nga tugitadde awo mulinda era okufulumya etika esooka nga amaze okwogera ne mutabani we nti afudde kino because baali batugamba nti afudde naye nga kikyafudde ekyo kyeki olina okubeera objective naye tujja kulwana tubeeyimirire tulwane bajje mu kooti mu musango gubasinga bagusinge dikitogo nagikolerako ebiseera online nga tuli mu General Court Martial nakola mu story nyingi katusabe bigwe Mamisiraki njagala kusiibula naye kibadde kibi nnyo kusiibula kaneebaze abantu abanyambyeko mukyala wange amini okuva eri ebikompola Sudaani era omuyisizaawo
ambassador yatuyambako wamujja kumpola n'omukomyawo wano tusiime ali mu UN yampa ku kasente tumujjayo akola mu UN investigator agenda nakujja wano mu Uganda akole wano sente yamba abasibe batalina sente zibeyimirira intonotono pro bono muwala we ngabeyimirira nze coordinator waawe office egenda kuba wano ekintu nga tuli mu sente mwamisiraji era mbaddeko ne bayine nagamba bamalirize byonna ajja kutuwa data y'abasibe abeetaaga obuyambi naddala bamuzeeyi ne be banyagako ettaka nga ba myaka mizibu ezo sente azitaddewo kuba naye yakula mwana wa munaku ayagala kusasula baana ampeeko neeriire alina woteeri awo egenda kukutandika eri Buziga ku Kasozi yesingawo obulungi ampe kasente mugambe mwagala nnyo musabira ajje ne waatadda tekajja ku ssimu neebaza mwami Senfuka yatadde mu kasente k'okuwanjula muwala wange tugenda mwanjula ku Saturday muwala wo wangaye mugenda mulundi gwakumika gwakubiri olabye mwami Siraji enkola gye mukola ebintu ebyaffe tebiriimu okutuusa okufaayo kutwalukana tolinda bijambiya bino ebibadde ku baana siddiirwa eno nti vaayo eno tugende walama anobye n'oli muyita temukyaddingana yamutalaka amahale baagazaayo yagazaayo incidentally gwafumbirwa si musiraamu naye gwe wabalese bagende nabalese mbalabeko neŋŋamba mukama wange David Senfuka yaba abagaba yasobola n'okugenda mu kyaki omuntu omukulu namugaba akoze kikyamu naye oba owulira emirembe genda tewali buzibu gye bamirembe kasaba ng'afuna emirembe nakuzibwa abakatuliki n'abaprotestanti era omwana wange bampa Father Augustine ne Father William bawandiika nti abaana bange bonna nasale bagisomere kwawaledi waliwo kanasala akalungi awaledi oba Afirika embuya bavuwala ne mbateeka wano basiraamu ne bakenenula mubiri basookera eri eno nojja n'obanyoola booti mubisi n'ogumalamu oba nange bannyodde Katonda ekyo kyansasuddemu mukolo gwa ddi Saturday otuyise mu kiti saamusamu ne tusooka kugenda Gindi Nsowe siwala director wa Isa agenda kubaayo waliwo ettaka gundi lyagaba obubi kisa kya Mukama kisa kya Maria kisa kya Mukama ono yakunama liri eyo Nsowe ye gamanya ina manja gajjawa abalina license kusimba emiti baleetako balaalo zibadde zibasomba ani abaleeta oyo gundi kisa kya Mukama bangi mulimu n'abajaasi ababaleese naye kati president yalagidde kisa kya Mukama avuyo director diso agenda agonjola ensonga ezo ripoti ngiina naye njagala kusooka kutuukawo ndabe director kyasalawo emboozi nja ginyumya ku mulundi omulala y'Ensowe kubanga abalaalo batandikira Acholi ne bagenda Jumani ne bagenda Kayunga Acholi babagoba yanti kati wano abamu abatuufu babaddewo naye mubadde muli basomba obusombi kale tubaze kuba nti mbadde mutambula ndaffe mbadde